naye amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Weewaawo Amina butereevu liko 3ABN amazima agatajunguluddwa. Ssaawa zibeera 2 paka ssaawa 3 lunaku lwa Friday akawungeezi nga twaniriza sabbiiti ya Mukama waffe. Tubeera tuyingiddeyo ne program lesson week eno we tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Era njala okwebaza kuba nti osiimye tubeere nga tuyigira wamu. Weebale nnyo ssebo, weebale nnyo nnyabo, weebale muganda wange, weebale mwannyinaze, ate ne bajjajja nammwe mwebale okubeera nga muntiyuninga okulaba nti mwongera okwettanira okutegeera ebigambo ebya Mukama naddala emyezi gino 3, mwezi ogwa April, May ne omwezi ogwa June, nga tuli mutunulira ebifaananyi eby'enjawulo awamu n'obubonero. Bitegeeza ki mu kukkiriza kwaffe ng'Abakristaayo abalindira okudda kwa Mukama waffe okusembedde? Yonasaani Matovu wendi okwanjulira lwaliro nga tuli mu kutegeera kibayita saddaaka. Lesson namba 6 gye tuliko era nga tuli mu mwezi gwaffe guno ogwokutaano. Nsirinzeka Mukama mpadde omukisa ndi ne baganda bange okusookera ddala wakati wano ndiwo ne Bulaaza Kaganda Joshua. Abasajja bano bamanyi okunnyonnyola ebyawandiikibwa kuba simanyi oba bagenda kuwandiika yakayivu ey'enjawulo ey'olulimi Oluganda kuba ffe twagala nnyo akayivu eyo tugyetaaga. So ng'ate ndi wamu ne muganda ffe brother Enoch Mwesigwa. Baviiridde ku kkanisa ziri ez'ennimi enzungu naye bagenda kwogera Luganda teweeralikira mukwano gaffe omulabye. Kabasooke bakubuuze nako olulimi Oluganda otegerere ddala nti lwe lulimi lwe batambulira. Omulabye waffe omulungi owa 3ABN nyongera okwebaza Katonda ate olw'omukisa guno gwatuwadde okwongera okweyigirako ku bigambo bye, okwongera okweyigirako ku bigere bye, okuyiga ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Guba mukisa gwa njawulo era njagala kukakasa nti obudde bw'ogenda okumalaawo si budde bwa kumala budde wabula ogenda ganyulwamu nnyo mu kigambo kya Katonda era Mukama akuwa omukisa. Amiina. Omulabi waffe omulungi twebaza nti no ofisi zaakadde n'otulaba. Nsaba Mukama atuluŋŋamye nga tuyigira wamu mu kutegeera saddaaka. Emitima gyaffe gyongere okumusemberera naffe tulabe engeri ki ekiyinza osaddaaka olw'okusiima ekyo ye kyatukoledde. Amen, amen, amen. So tweyanza nnyo baganda bange omukwano gwaffe omulabi tugenda kubeera nga tutandika naye mukkirize mbajjukize nti Avento Media app weeri gwalina essimu gye bayita seereza zino eza smartphones. Awo yaŋŋamba ate wali eziri shabbe naye gwena smartphone yo genda ku Google Play Store wawandikamu ekigambo Avento Media ojalabirawo Avento Media app giteeke ku simu yo ogenda kuba ofuna bulungi nnyo 3ABN live ku simu yo oba oli mu taxi oba oli mu bus oba oli mu gaali ya mukka oba oli ku kyombo gojja kuba bulungi nnyo 3ABN ogirina awo wooli ne woba onaatambula mayiro 15 ng'oli ku nnyanja. You can still be with us nga oyina Avento Media app eriko ne gundi n'ebibanja ebirala bingi nnyo. YouTube channel yaffe ejja kuba ogisangako 3ABN International, 3ABN Kids n'ebirala bingi nnyo. So gyefunire Avento Media app eyo osobola okubeera nga otambulira n'omutindo ogw'omulembe guno. Enjiri erina okubuna mu nsi yonna naye kati twebaza Mukama nti abantu bagenze bagunjawo engeri ezo ez'okubunyisa enjiri ku speed Mukama waffe Yesu Kristo asobola okubeera nga ajja kuba bannaffe twala kudda waka wano we tuli si butuuze just we are passing by. Katusooke tutandike n'okusaba muganda ffe tuweere essaala tutandike. Taata waffe omulungi atudde mu butaggwaawo twongera okwebaza ate olw'ebigambo byo bye watuwa ffe abaana b'abantu mu kaseera kano
tukuyita obeere wamu naffe twongere okutegeerera ddala saddaaka eno Wow. nangeri ki gye tuyinza okugikozesa mu bulamu bwaffe ebigambo bino okwongera okusemberera kitaffe tukkiriza nti ozzeemu essaala yaffe era weebale ku bwa Yesu Kristo mukama waffe amiina weebale nnyo muganda ffe Joshua olw'essaala eyo kati nsuubira twetegese bulungi nnyo okubeera nga twetegereza kye tubali tuyitamu okuyita mu wiiki eno mbajjukiza nti tuli mu kutunulira kye bayita obubonero obukifaananyi awo yaŋŋamba nti this lesson egenda kubeera typological olulimi lwa kisiyologiya neera ndoza lulimi abasomi ba bayibuli balutegeera nnyo kobeera nga oli muyizi wa bayibuli sijaga nti abasiyologiya bokka naye students of the bible especially abayizi b'obunnabbi bategeera bulungi nnyo ensonga eno gye tuliko nti tutunuulira ekifaananyi ekimu mu ndagaano enkadde bakitwandise ebisiikirize shadows you can call them shadows patterns ebiringa ebyo ne tulaba amakulu gaabyo mu ndagaano enkadde n'empya kwegamba endagaano enkadde etukubira tooki mu bigenda obeerawo mu ndagaano empya ate empya netulagira ddala ebyenkadde byali bitegeeza ki so we tuli mu kutambulira awo era nga leero ekifaananyi kye tutambuliddemu kyekifaananyi ekya saddaaka twagala kutegeera saddaaka naddala mu saddaaka eno mukama waffe Yesu Kristo gye yatuweerayo ku musaalaba Gologoosa biki byinza otuyigiriza ku saddaaka ab'endagaano enkadde bawangaza saddaaka tuzisomako ab'enjawulo makulu ki agaalimu awo nno mukwano gwange atulaba we tuli mugenda maaso n'okutambulira kasooke n'olunyi lwaffe olw'okujjukira kubanga lwatugiddeyo ebigambo bye twetaaga okutambulirako omulabi waffe tuli mu kubikkulirwa Esula 5 olunyi olw'omwenda bayibuli egamba nti ne bayimba oluyimba oluggya nga boogera nti osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo kubanga wattibwa n'ogulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi n'abantu n'eggwanga. Amiina. Purchased price eyo nga y'amaanyi nnyo omusajja ogenza ogula si bino ebyaffe ebya bulijjo nga mpaddeyo ebitaano banzirize ne balansi musaayi gwe nnyini mukama waffe Yesu Kristo gwe yawaayo okusobola okugulira Katonda abantu mu nsi muno. Simanyi baganda musooke mugaziyeemu Bayibuli egamba nze nkomyawo nkyakomyawo bw'oba osomye ekitabo eky'olubereberye essula ey'omwenda nti omusaayi gwe bulamu bwe bulamu mwemuli obulamu kiba kitegeeza nti Bayibuli bwegamba nti yatugula n'omusaayi gwe kiba kitegeeza nti yatugula n'obuki n'obulamu bwe kyali kyetaagisa obulamu bwa Yesu okusobola ffe okuddayo emikono gyani gya Mukama Katonda waffe era ng'ekyo nga bwe tugenda okwetegereza kyekwasaganyiza ddala ku saddaaka kubanga obulamu webale nnyo obulamu yali tagenda oba kutunulayo oba kugenda bugenzi kutuukayo butuusi nedda wabula yali alina okubuweerayo ddala ng'era gonna bwe bwokwata ssente zo n'oziweerayo ddala obutadda mu ki batatredi eno si yalinga butter trade naye nti kigendedde ddala togenda kuzza bulamu bwo kati kiyali alina okufunamu yegwe nange naye ate ekyomukisa omubi abasinga obungi tetumanyi nakumanya nti ekyo kyakolebwa tetufa nayo gyensonga lwaki twagala kutegeera saddaaka oba oli awo samwana abadde tamanyi asobole okuba nga yeetanira neyanza njaga kugatta ku muganda wange kyagambye nti guno omulama gwa saddaaka tugulaba mu bayibuli yonna tugulaba ng'omuntu yakagwa in fact bwe twasomye kubikulirwa 13:8 agamba nti omwana ensi yonna eri abatula ku nsi agamba nti abo bonna amannya gaabwe agatali mu kitabo ky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi ate nga tukimanyi nti yafa mu 31 AD nate tulaba bano nti bagamba nti yattibwa ddi
longolongo ego okitega nti tulaba nti omulama guno ogwa saddaaka tegutandika butandisi nga Adamu ne Kawa bagudde wabula kuva ddala mu ggulu omuntu we yagwa bw'ati Yesu n'agamba nja kola ntya kyabafiirira oba bwe yalengera ng'alibu bwe yalengera ng'aligwa yes oluganda munsonyiwe so mu bayibuli yonna omuwandiisi wa lesoni awandika n'agamba nti kalinga it's like a scarlet thread eringa wuzi eyita mu bayibuli yonna gye tulaba nti no buli we tulaba saddaaka ate nga ekigendererwa kye si just kutugula buguzi tudde gyali wabula ayagala tutegere ekimukwatako nga tuyita mu mulamba guno gwaki ogwa saddaaka ki kye tuyiga Katonda mu ngeri gye yeetegesa okwesaddaakamu olwaffe ffennyini tulaba nti ne mu kubikulirwa 5:6 tulaba nti omwana gw'endiga guno eri mu ggulu Yokaana ng'ayolesebwa mu ggulu wennyini alaba ebitonde ebina abakadde 24 n'alyoka alaba wakati mu ntebe omwana gw'endiga ogulinga ogwakola gutya ogwattibwa oba ogwasalibwa kitulaga nti Katonda yagala tumutegeereko to understand something about him nga tuyita muki mu saddaaka zino nti saddaaka erina kyetulaga ku character ku mpisa eya Katonda kyali yes neyanziza oluganda olugonzeza Katonda kyali nga bwe mankitegedde kyongera okunsembeza gyali olwokuba ntegedde ono ye Katonda akola atya gwensinza yes so mukwano gwange atulaba ndowooza oyongedde okufuna mu nyanjula eno ekifaananyi kye tuliko nti tuli mu kwetegereza twagala kutegeera saddaaka kubanga abantu bangi mu nsi bawayuza saddaaka otuuka olwaleero bw'oba ogenze mu ssabo waliwo embuzi gye bayinza okutuma ey'ebitanga ennaku ezo waliwo embuzi gye nnyongedde otegeera mu masabo bagiyita embuzi ey'oluyina era mbuzi yatunzi nnyo bw'oba ozirinaeyo ng'ozirunda nawulira ennaku ezo oluganda balunda embuzi etunda ebeera mbuzi nga njeru ng'erimu ekikuubo kiyitamu ekiti kiddugavu kimu oba nga nzirugavu naye ng'erina ekikiyitamu kyeru black and white naye nga si bitanga Sani azaagala nnyo ezo mbuzi nnungi nnyo ene yatunzi naye nga baziwaayo n'osobola ofuna olulyo oluzaalo biki bingi nnyo by'osobola ofuniramu abamu bawaayo n'emisoto bakutuma omusoto omulamu ogujja ekalamojja oguleete kale kwegamba bintu bingi nnyo saddaaka olwaleero ze bantu bali mu ziwa wawo ne baganda bange abalina olunaku olw'okutta ebisolo bakkiriza bannaffe kati twagala otegeera saddaaka erina makulu ki lwaki abantu tulina lwaki saddaaka essence muzungu akiyita omuganda akiyita ekinyusi kya saddaaka significance amakulu gaayo saddaaka ez'amakulu n'ezitalina amakulu zeziriwa werekasooke n'ezo saddaaka ezitaliimu nsa nga tetunagenda ku eri enkulu ultimate sacrifice ya Kristo ezitaliimu nsa oluganda lwongera okunyumira ekigambo omuwandiisi wa lesoni alina kyeyatugambye ekyanyumidde tuyiga bingi ku saddaaka oba ku mulama guno ogw'okusaddaaka nga tutegeera saddaaka Katonda oba nga tugeraageranya saddaaka ezikkirizibwa ne saddaaka ezikola zitya ezitakkirizibwa nti we tuba tusomye mu bayibuli waliwo ebyawandiikibwa bibiri byenjagala tusome nga bijja tulaga enjawulo oba byongera otulaga Katonda kyategeeza Zabbuli eya 51 olunya lw'17 njagala omulabi naye atugobeere nga tusoma Zabbuli ya 51 agamba saddaaka za Katonda ye mmeeme emenyese kyekisooka saddaaka ya Katonda yeki emmeeme emenyese n'agamba omutima ogumenyese era oguboneredde kikulu omutima ogumenyese era oguboneredde ayi Katonda togugayenga tuli fenna nti wetuba tunulidde Katonda nga tugamba mulete saddaaka zammwe gyendi naye n'agamba omulamu omukulu si yendiga eno gyondeetera kyenjagalira ddala gwe mutima okola gutya ogumenyese emmeeme yo nga kyekigimenya ndabye ekibi tuli fenna ndabye ekibi kyekikoze nzise endiga terina musango gwekoze eki gwerina naye ate nze okutaasibwa ye erina okukola etya okufa mu kulowooza kuno omutima gwange ne gukola gutya ne gumenyebwa njagala ogeraageranya Abayisirayiri kye baali bakoze
bwe tujja mu Isaaya essula esooka omwandiisi Lesoni yatwadde okuva ku Lwokubiri paawo 15 naye nja kusoma kuva ku Lwa13 paawo 15 agamba temuleetanga nate bitone ebitaliimu. Oli ku Isaaya? Isaaya essula esooka ndi ku Lwa13 paawo 15 agamba temuleetanga nate bitone ebitaliimu. N'agamba obubaane bwa muzizo gye ndi emyezi egibonese ne Ssabbiiti okuyita amakuŋŋaaniro sisobola butali butuukirivu na kukuŋŋaana kwa ddiini. Naye ate nno ye Katonda akola atya? Katonda yennyini ayogera yabalagira bakole ebintu bino. Tulifenna Ssabbiiti zino omusanvu ezabangawo buli mwaka. Yes, n'emyezi egibonese nti buli mwezi omupya ogwajjanga nga Abayisirayiri balina bajaguza era nga basanyuka kuba era ne mu Isaaya gye ggwera atugamba eri gye tulaga mu nsi empya buli mwezi ogubonese na buli Ssabbiiti tujja kuŋŋaana. Mu 14 n'agamba emyezi gyammwe egibonese n'embaga zammwe eziragiddwa obulamu bwange bubikyawa kwe kutegana gye ndi nkooye okubigumiikirizanga. N'agamba mu 15 era bwe munaayanjalanga engalo zammwe n'abakwekanga amaaso gange weewaawo bwe munaasabanga ebigambo ebingi siiwulirenga emikono gyammwe gijjudde omusaayi. Awo wetulabira okugerageranya waliwo saddaaka ey'omutima ogumenyese oguboneredde Yesu gy'agamba nti eno gye nkola ntya gye njagala ngisiima. Then waliwo nabaleese obubaani emyezi bagikwata Ssabbiiti bakola batya bagikutte naye ate engalo zijjudde omusaayi. Kiraga nti waliwo disconnect wakati w'omutima oguleese n'ekyo ekireeteddwa nti Katonda bamufunzizza nti alinga wandirabye politician nti asanyukira byoleese wabula talaba mutima gule gutya mutima gubireese kwegana yo osobola omugula. Thank you. Nti Abayisirayiri batukisa ne balowooza nti mukukola ebintu bino ebyawa bweru Katonda kyagamba kasita baleese endiga ajja tuttira ku liiso bali basaddaase tekirina buzibu nate ne beerabe nti ekikulu kye yali ayagala gwe mutima okukola gutya ogugireese saddaaka zino. Yes, nti saddaaka bwereetebwa ng'omutima ogugireese tegutegedde lwaki guli mu kukola bino ebikolebwa. Saddaaka eyo twagiyise tutya? Teriimu nsa. Are we together? Kituufu oleese, kituufu oyinza oba wagiguze, kituufu oyinza oba wataddemu transport wo. Naye ate ensa tekola etya? Teriimu kuba omutima oguleese mufu. Omwandiisi Lesoni kyava ayogera bw'ati atugeraganya Kayini ne Aberi. N'agamba nti Aberi yategeera nti endiga eno efudde era gwoyo agenda okujja ofa ku lwange olw'ebibi byange ebinjawudde n'ani? Ne Katonda. Era mu bulumi bwe ne mu kwebaza n'awaayo ki? Saddaaka ye ey'endiga. Yes, nga muganda waffe yagambye nti obulamu bw'ekisolo buli muki? Mu musaayi. Era yategeera nti mu kusala endiga eno nteeka okukkiriza kwange mwoyo alijja mu maaso okuntaasa mu biki? Mu bibi byange. Kayini yayagala asinze Katonda mu ngeri eyiye era singa kyali kisoboka teyandimusinziriza ddala naye olwokuba yayagala ayite mu ebyawabweru format the forms. Yes, yali alina kyanoonya mu Katonda n'agamba anyway kamale gakola ki? Galeeta. Omutima gwali wala naye ng'atya Katonda ekimala nti ajja kujja saddaake newankubadde byaleese si bye byalagirwa oba si muganda we byaleese naye ate mu mutima gwagamba kamale galeeta naye ng'omutima gwo tegukoze gutya teguleese kasita nange ndeese. Katonda kyava amugamba mu twatusomye mu lubereberye essula ey'okuna namugamba nti ekibi kiri ku mulyango the door of your heart omutima gw'omutima kinoonya okufuga kirwanyise ng'alaga nti no newankubadde saddaaka zaali zireeteddwa naye omutima ogugireese mufu era nga tewayita bbanga ddene wetulaba nti Ebbulaniya n'agamba nti Aberi yali mutuukirivu muganda we Kayini yali wa mubi we yali wa sitaani. So saddaaka ezitali mu nsa ze ziriwa nga mmaliriza ye saddaaka ereetebwa nga one omutima ogugireese tegunaba kukyawa kibi ekyaleetera Katonda omwana wa Katonda okufa. Ekyokubiri nga omutima tegutegedde lwaki ndi mukuwaayo saddaaka eno makulu kyagali mu kikolwa kye ni mukola emanja gadde okireeta okumpi fe abakwasi ba Ssabbiiti oba bakuuma Ssabbiiti. Yes, nti nzize ku makya
nina okuwayo ekimu eky'ekkumi, nina okubeera mu Sabbath school, nina okudiscussinga lesson tuli fenna, ndese Bayibuli yange okuwulira n'okuyimba n'okuleeta Bayibuli mpulire omubuulizi kyagenda okugera mu divine male ndya emmere. Naye ate nga mu ssaawa zino zonna sinawulira ddoboozi lya Katonda ku lunaku luno olwa Sabbiiti, nti Sabbiiti we naggwerako egenda gwako nga sitegenda tegeera oba Sabbiiti nkumi yaki. Kitujjukiza bano abali mu biseera bya Nekemiya ndowooza yagamba nti oba Sabbiiti eggwako ddi, ndoza yali Ezekieri yagamba nti Sabbiiti eggwako ddi tuddeyo tutunde. Yes, Nehemiya. Tuddeyo tutunde, tuddeyo tukole emirimu gyaffe nga Sabbiiti tugikwata naye nga temuli ssanyu lya Sabbiiti yetukola tutya yetufuna. Kyova olaba maliriza nga ngamba nti bangi abagamba nti naddala abava mu kanisa yaffe ey'Abadvent nagamba nali mu kanisa naye nga siwulira Yesu naye nga Sabbiiti nkola ntya nga yo ngikuuma. Kitegeeza nti emyaka gyonna gye yamalamu saddaaka oba ebiweebwayo bye teyategeera lwaki akola ki lwaki abiwaayo. Yes. Sebo tweyansanyi twembugalo zina kyoyongerako? Waliwo n'ekyakijjaga okwongerako nabo osobola okusomerako ekitabo eky'Abaleevi essula ey'okutaano onyolo 11. Bayibuli egamba nti omuntu yali tasobola kuwaayo kiweebwayo kya kibi ekyali kirina okuyibwa n'omusaayi yali asobola okujja n'ekiweebwayo ekyaki ekyebibala nga biri Kayini bye yakola ki bye yawaayo. Wabula Katonda tulaba nti saddaaka ezitaliimu nsa ze saddaaka eziweebwayo mu bujeemu. Eby'Abaleevi 5:11. Naye oba ng'ebintu bye bitono n'okuyinza n'atayinza bukamukuukulu bubiri newankubadde amayiba amato 2 kale anaaleetanga okuba ekitono ekye olw'ekigambo kyayonoonye ekitundu eky'ekkumi ekya efa y'obutta obulungi okuba ekiweebwayo olw'ekibi tateekangako mafuta so tateekangako mugavu kubanga kyekiweebwayo olw'ekibi. Nti Katonda yateekawo provision eri abo abatasobola kuleeta kiweebwayo kya musaayi nga kiri Kayini kye yakola. Wabula enjawulo eri wamu nti Kayini yaleeta ekiweebwayo mu bujeemu. Ng'oggyeko nti n'omutima gwa Kayini gwali tegumenyese naye ye ng'omuntu yakikola kye tuyita willful disobedience, obw'obugenderevu. Nti abantu abasinga tuyinza okubeera nga for example ffe tujja ku kanisa naye nga ni mu kibi eky'obukaba nga nkirimu mu buki ng'okimanyidde ddala nga nkimanyi bulungi nnyo nti kyenkola si kituufu naye ng'ekiweebwayo nja Mukama ekiweebwayo kino mpa omukisa era nenzija amaaso ge ne mugamba n'emikisa gye wasuubiza abo abawo ekitundu eky'ekkumi nagyo gikole ki nagyo gimpe naye nga ndi mu buki ekibi ekyobujeemu egyo nayo saddaaka etaliimu kiki etaliimu nsi. Era Katonda agamba nti siryagala bikole ki bisigaze era bw'onaasaba sijja kukola ki sijja kukuddamu. Weewaawo. So saddaaka ezitaliimu nsa zo ziwererako ddala muziwulidde kwegewaayo saddaaka nga mutima gwo tegumenyese tegeera butegeezi mukwano gwange nti saddaaka mu maaso ga Mukama tejja kusiimibwa. Yakulooza ne saddaaka musajja Sawulo gye yawaayo ziriyo nga zikuŋŋaanyizo ezinyirira nga zijje mu lutalo oba nezo nazo ennaku zino saddaaka bwe zityo omusajja ng'akubye bye sente ze kubyezaala bukadde bweno obukadde buyodde ajja n'agamba bannaaye kimu eky'ekkumi nkiramba naye kati ffe tetukyawula ekyo yayinza oba yakikoleddeyo mu kyama naye but of course tumanye nti waliyo ebintu Katonda byabadde takusuubira kukola kati gwe mu kubikola n'ofunamu nezo saddaaka nazo ssebo teziriimu nsa mu maaso ga Mukama era toyinza kulowooza nti bw'onajja nazo Katonda ogenda mutimba bbula mu lulimi lwaffe Oluganda omusibeko akatambaala booti abeere nga kiri ekikyamu kye wakoze takitunuulidde wabula atunuulidde ssente zokoze. Ndowooza abantu ennaku zino tulina engeri gye tulabamu Katonda ng'abantu aba Katonda tumulabanga naye ayaggayagga ali awo yeetaaga okubaako engeri gy'omumatiza nekyokutte osobole omuteeka mu layini nti yanyiize kati njagala mutoowolola busungu Katonda omuwooyewooye nezooleese kwega eri gye wabadde wakyamu naye kati kozireese mu maaso ge ogenda muwooyawoya Katonda bambi kakkana kasita ndeeseeko siziridde nzekka. So tumanye saddaaka zitaliimu nsi ezo it's very important okuzaawula
n'okubeera nti omalirira okubeera nti tozettanira. Naye mu ndagaano enkadde tulaba nga Katonda yennyini komishoni ye alagira n'agamba nti tulina owangayo saddaaka ez'embuzi ennume oba ente ennume omusaayi n'embuzi. Zino zo zitya naye tukuwondeku katono nga tunagenda mu kuwummulamu. paati eyo ey'olunaku olwa Mande oba olwakazooba tutunulira omusaayi gw'ente ennume awamu n'embuzi n'endiga. Era nga Bayibuli etugamba, njagala nsomero nyolo mu kitabo kya Bebulaniya essuula eye-10 olunyiriri olwokusatu. Bebulaniya essuula 10 olunyiriri olwokusatu lugamba nti naye mu ezo mulimu okujjukizanga ebibi buli mwaka kubanga tekiyinzika omusaayi gw'ente ennume n'embuzi okuggyako ebibi. Bayibuli egamba nti embuzi zino zonna ze baasalanga kubanga buli lunaku baalinga balina okusala embuzi 2. Kati ezo z'embuzi ezaali Bayibuli zeyita eza congregation yonna. Kati ng'oggyeko ate embuzi n'endiga ezaali zigenda okuweebwayo sekinnoomu singa wali oyo noonye 2 ku makya n'akawungeezi. Emu ku makya n'emu akawungeezi. In fact zaali 2, emu nga ya kibi endala nga ya burnt offering ekyokyebwa n'akawungeezi kituufu. Kati ezo ng'oziggyeko ate waliwo ze tuyita trespass tinga gwe omuntu bwemba nyonoonye kinkakatako okutwala endiga n'embuzi. Bayibuli egamba nti omusaayi gw'ebyo gwali teguyinza kola ki kujjawo kibi. Kati kibuuzo kitwebuuza bwe kibanga ddala omusaayi gw'ebyo bintu gwali teguyinza kujjawo kibi olwo byali bya mugaso ki? Makulu gaabyo gwali mugaso ki? Katonda kikyalubirira mu ddamu osome olunyiriri olwokusatu. Olunyiriri olwokusatu lugambye tuli mu kitabo kya Abebulaniya 13 agambye nti naye mu ezo mulimu okujjukizanga ebibi buli mwaka. Katonda ffe yali agendedde abantu bano eno nti saddaaka zino ze bakola baali balina okujjukiranga nti bannange ekibi kye tukola si kiki, ekintu kino si kituufu, katukikole ki, katukireke. N'ekirala zaali zigenda kubasongerako oyo eyali agenda okujja saddaaka entuufu Katonda waffe gwe gye yali akoze eki gye yali ataddewo, era nga saddaaka eyo yali ani? Yali Yesu. Nti bwe baakikolanga kyabanga kikolwa kya kukkiriza. Bayibuli egamba nti mulokolebwa lwaki? Olw'okukkiriza. Nti nabo kwali kukkiriza okwali kubalokola naye enjawulo eri emu wakati wabo naffe nti bo baali bakkiriza mu oyo yali agenda okujja. Bakkiririza mu kisuubizo. Yes. Ate ffe tukkiririza mu oyo eyajja. Still ekinyusi kyetoolera ku kye bayita okola ki? Okukkiriza. Naye nga saddaaka zino ez'ebisolo zaali teziyinza kola ki? Zaali teziyinza kujjawo kibi. Naffe essaawa eno waliwo ekintu Katonda kye yateekawo nga tekisobola kujjawo kibi. Mu luzungu tukiyita Lord's Supper oba okusembera. Nti okusembera kwa Mukama waffe Katonda waffe yakikola kyongera okutujjukiza nti bannange gye munaakoma okulemera ku kibi ekyantuukako nammwe kigenda kola ki? Kigenda kubatuukako. Naye kyo nga kyo toyinza kugamba nti kakati nga bwe maze okulya akagaati ka Mukama waffe nenywa n'envinnyo n'enzikamu bulungi nnyo mukati olwo ekibi kinzigiddwako. Ate wali abalina giraasi ennungi eyo waffe. Eri abalina bigiraasi ebinene obulungi n'anywera ddala akantu ne kakola byata. Nti ekyo ekintu nga bali bo baali basala kiki? Mbuzi. Ffe Mukama yagamba nti nammwe mulina okukola ki? Okujjukira ekyo ekyakola ki? Ekyatuukawo. Kati akagaati kaako n'envinnyo naye bino tebisobola kukola bitya. They are just symbols. Nti ekyo ekyakolebwa ye saddaaka ey'ekiki enkulu. Ekyo ssebo bwetyo bwe twasobodde okulaba nti nga naffe mulembe guno bwe tujjukira nabo bo baali tebajjukira, batunuulira ekyali kigenda okukola ki. Era Yesu bwe yamala okufa ku musaalaba ejjiji mu yeekaalu ne likola litya? Eriyulikamu. Ebyo biwedde. Tebikyakola ki? Tebikyetaagisa. Naye Setaani nga bwe wagambye nti munnange ateeba abasamize bo beeyongerera ddala okukola ki? Okubikola. Naye ffe eno era kati kikafoowe okujja mu kkanisa. In fact oba ovodde Katonda n'ojja n'embuzi. Mbu simanye ekutangirira ebibyo olw'okuba wakisomye mu Bayibuli. Awo
oba okagudde. Okay, nawe kibuuza awo naye katusooke tuwumulemu tugenda kukomawo tusobole okubeera nga tweyongerayo mukwano gwange atulaba. In life, where connections matter, we often find ourselves disconnected, and yet more meaningful relationships and fulfilling connections bring joy to our lives. We are excited to bring you an interesting study. 3ABN TV Uganda brings you The Cornerstone, where teens in the whole world learn how to connect with their God. We are thankful for having this study, and we are delighted for having not been forgotten, we as children. So, why wait? Connect with us for a more fulfilling and meaningful relationship with Christ. So let's get our pens, books, Bibles, and notebooks ready so that we can dive in right to the study of the Word of God. Every Sunday from 10 a.m. to 10:30 a.m. and every Friday from 5 p.m. to 5:30 p.m. Till then, don't miss. Tuyanza nnyo tuyanzege mukwano gaffe ali ku 3ABN amazima agatajunguluddwa program lesson weekend sawa ziba 2 paka sawa 3 buli Friday akawungeezi nga twaniriza sabbiiti. Yonasani Matovu ndi wamu ne baganda bange brother Kaganda Joshua ate ne brother Mwesigwa Enoka okuva ku Mount Olives kanisa y'olulimi Olungereza. Nsanse nnyo okubalaba nate. Omulabi waffe yakatwegattako nawe tukwaniriza nnyo. Tukwamyenga nina akabuuzo kange naye oba kanga njakale njakawulizaawo maaso nande nyala nnyo okulya ne muganda wange Enoka simanyi kikyoyogera ku omusayi guno ogw'ente ennume ate awamu n'embuzi katono nnyo tulyoke tweyongereyo mu maaso. Nti bangi abasomi abatali bakristaayo bwe batunuulidde eddiini y'endagaano enkadde ne bagamba nti zino saddaaka nga zaali nnyingi nga ziringa si za bwenkanya. Ente terina kyekoze, embuzi terina kyekoze, juba terina kyerikoze, tuli fenna naye ate olibaaze olisse ate nga kati abakola babuca leero bo tubagambe mu ggulu gye tulaga tebiriiyo. So ne bagamba nti guno gwonna omusaayi, yes, was it really fair? Naye ate omwanisa wese natugamba nti kino kyennyini emu Katonda by'ayagala kubanze kyembazeemu kye kino katono nnyo mbazeemu embuzi bwe ziba mbuzi nga zetutta buli lunaku 2 embuzi 720 omwaka ziri ku ttaka ekitone nnyo kubanga kati Kaganda jaleeteye kye tuyita mu geno ezo embuzi zaali za congregation ng'ogyeko embuzi eza personal oba endiga yange eyiyo nga ngudde mu kiri yes n'oleeta omuntu ate jjukira Abayisirayiri baali bangi nnyo so omuwendo gw'endiga gwe tubala mpitirivu kyova omwanisa wesu n'agamba nti kino kyekimu Katonda by'ayagala abantu balabe nti atayina musango yafa kulaba bakola batya abalina omusango nti era kituyamba otegeera obunene bw'ekibi nti engeri yokka gye kyakisobola okuvaawo waliwo yalina okukola atya okufa. Nalabako ku internet ebiseera ebyo omusiraamu yali agamba nti Katonda wabanga wakisa kingi lwaki teyasonyiwa busonyi. Kyandetera okulowooza nti enjawulo kati w'obulokozi mu Buyisiraamu n'Obukristaayo kiri nti mu Buyisiraamu ekibi si kinene nnyo mu ndaba eyange ng'egendamu ekintu Katonda akisonyiwa busonyi akola ki nekivaawo naye ate mu Bukristaayo ekibi kitegeeza oyo omukulembeze w'ensi yonna the whole of the universe
etteeka liriko litya limenyeddwa nate mu kaseera ke kamu etteeka erigamba sikyuka amenya alina okukola atya alina okufa whereas Katonda agamba ndi Katonda wakwagala era amateeka ge gakwagala agatta atya ebintu bino ebibiri okwagala kwe and his justice obwenkanya bwe ani afudde ani alokoleddwa mu mwandisi w'ekisonga kyava tulaga nti mu Kristo bino ebibiri mwe bikola atya mwe bisanga in fact mu Zabbuli 95:10 agamba nti ku musaalaba righteousness and peace have met each other and they have kissed byenywegedde ku musaalaba so bigwanganye mu kifuba yes amina bwe tusomye bino okusaddaka kuno omwandisi w'ekisonga yagategeere tetuli mu kwogera just ku mbuzi na nnume twagategeera nti Katonda yennyini ali mu kutusomesa yes nti zino saddaka zimuluma kuba ffe oyinza okwanga gw'osala embuzi oba enkoko tekuluma nnyo kuba ffe ekibi kitukaluliza emitima naye oba wali olunzeeko ku bisolo n'olunda akalumeko noba n'okajja buto ne kakula bulungi ng'okalaba okaagadde kakusanyusa gwe ng'omuntu olunaku lumu gwalina okakola ki okatemako omutwe bw'oba oli mulunzi ng'ekintu kyokyagala nga bwaba kyagala kuva buto kikaabya nali nkaabyeko nga basala ente ewaka kuba nali njagala yali nti yange nakaabako ng'embwa yange gye nkuziza gye nalonda ku kkubo nenjeeta nga kayonkaka n'akagalo nali mu P5 bwe bagiwa obutwa nagitunuulira ng'efa omutima ne gunnuma era mu myaka enengamba nti Mukama tuba tutuse mu nsi empya ngamba nti Mukama embwa yange nkola ki basebo tweyanza nnyo muganda ffe ntongedde okufuna ekifaananyi saddaaka zino zaali tezikisobola kujjawo kibi embuzi ente oba endiga tesobola kujjawo kibi naye Katonda kyalubirira kwe kulaba nga abajjukiza abasongera ku ky'omu maaso nti saddaaka eyitibwa ku lw'omuntu kano nkemeddwa okukagattako simanyi oba nayawukanako nammwe oba owuliza ekibuuzo why sacrifice oba abantu babuuza nti lwaki saddaaka zino ennyingi buli lunaku buli mwaka nga zaali nnyingi njagala kulowooza nti ekirala Katonda yali ayagala kubayigiriza nti ekibi kireeta kufa yes that is also true like Bible egamba nti empeera y'ekibi kufa into the moment bw'okoze ekibi endiga eno gy'oli mukutta ekujjukiza gwogenda gubadde nti the results ekibi tekirina nnyo bikiyinza kusuubiza muganda wange tuyinza okugaa nti kale ekibi kireeta emirembe kikuleetera okuwulira ku ssanyu eri pleasure n'ebiringa ebyo but it's just for a season kyakaseera buseera its ultimate goal ekibi gye kiwunzikira oba ogenda kufa tekirina kira kyekireeta so ndowooza ekyo yagala okibajjukiza buli lunaku kuba abantu twerabira nnyo bayina weesanga nti obadde okoze ekintu ekikyamu n'ogenda naye Mukama musaasire siyinza kiddamu kino wiiki ejja olwo lwennyini nga weeyali abidde edda so saddaaka zino zaalingawo to constantly remind them until Christ's sacrifice bw'erina okuweebwayo okutuyamba okutegeerera ddala nti sure olaba n'omwana gw'endiga afudde ekibi kireeta kola ki akufa yemu ku point endagembala ndowooza embuzi endiga eno ey'okuyitako endiga eno ey'okuyitako tugifunze gye tuba tugikooneko nayo inization kuziri embuzi ezattibwanga awamu n'ente ennume neyanza nnyo muganda wange tulaba nti nga tutandikira kusookera ddala tusoma okusaddaka kuno okwaba oluganda babiri nga oba osomye mu bunnabbi tulabira ddala nti Kaini na Aberi batulaga abasinza bagenda obeerawo mu biseera eby'enkomerero ekyo nga kyonga kitogedde mulembe guno gwe tulimu yes nti abasinza abagobera Katonda bw'ayagala okusinzibwa n'abagunjawo engeri zaabwe nenga nabo bagamba basinza Katonda nomanyisa Yesu yatugambye nti Israeli ng'agenda okuva mu Misiri they were required bali beetagisibwa Katonda yabalagira nti bafune omwana gw'endiga bagwawule buli omu abe nga asobola okulaba we guli kwekyo ekiro nga malayika tannayita bagutte basige omusaayi kuki ku myango omwanisa Yesu n'atugamba nti
mu kwagala okutulaga Katonda engeri gy'atasamu abantu be Abayisirayiri abakola kino eno kyafuuka kino kye balina okujjukira buli mwaka, the feast of the Passover. Yes, buli mwaka bajjukira nti bajjajjaffe baawonyezebwa olw'endiga eyakola etya eyattibwa. Bwe tujja mu ndagaano empya Paulo Petero bonna baatera tulaga nti Yesu yalina obulamu, actually tusoke tumalize na kino nti guno omwana gw'endiga ogwaleetebwa ng'okusaddaakibwa gwalina osooka okwekennenyezebwa. Tewamala nga galeeta ndiga nga kaliga k'oyagadde n'okatusuuliraawo, nedda. Yalina okubanga 1 terina mabala mangi, tuli ffenna. 2 yalina okubanga terimu bulemu bwonna. Era gwali nga mulimu gwa kabona okugitunuulira n'agyetegereza n'agyexamininga. Bw'eba emaze okuyita tesiti eyo awo lw'okola otya lw'ogisaddaaka lw'ogisala ate nga agireese gwakola atya gwakisanga omaze ojjogeyako ebibyo nga kitulaga nti Yesu wali bazze. Singa Yesu yayonoona naye yandibadde yeetaaga omuntu amulokola, kyekisooka. Kyova amulabye omuntu yenna agamba mbu Katonda Yesu yamenya sabbiiti, oba totegedde kyoyogera. Kwali tugamba nti ekibi kwe kumenya amateeka, isn't it? 1 John 3:4. Yesu wabanga yamenya sabbiiti, okugimenya, breaking the Sabbath, kitegeeza yayonoona. Kiba kitegeeza nti tasobola kubeera mulokozi waffe kuba naye yayonoona, yali yeetaaga omuntu akola atya jasa kunjagadde nkayiseewo. Bw'abeera n'obulamu buno, bw'atambuza obulamu buno nga bwali. Petero atugamba bino mu Petero ekisooka 18 ne 19 agamba nga mumanyi nga temwanunulibwa na bintu ebiggwaawo, feeza oba zaabu mu mpisa zammwe ezitaliimu ze mwaweebwa bajjajjammwe, wabula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ng'omwana gw'endiga, tuli ffenna, ng'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema newankubadde ebbala ye Kristo. Nga kyagezako tulaga wano nti newankubadde ffe tulina ebibi naye ate Yesu ye teyakola atya teyalina. In fact mu Ebbulaniya 4 Pawulo awandika n'agamba nti eyakemebwa mu ngeri zonna naye nga talina kibi. Kyava leeta argument taliko bulemu. Kyava leeta argument mu Baruumi 5 n'agamba nti nga Adamu bwe yayonoona ekibi ne kijja eri abazzukulu be bonna. Yes, Yesu ajja n'obulamu bw'obutuukirivu, atagwanibwa kuttibwa naye ate n'akola atya n'attibwa, nti oyo yenna akkiriza mu ye waggunjiddwawo ekkubo. Omwandiisi wa Yesu kyava agamba nti Yesu nga ekiro bwe bali bagenda omutta yabuuza Abafalisaayo, enjigiriza yange ebadde mu maaso gammwe buli kiseera, sina kyensomeseza mu nkukutu mwe kye mutakoze eki kye mutalabye. Ngeri endiga eyo the Passover, nti endiga we bagifunanga buli omu yayinanga okulaba endiga nti yona Mwesigwa Kaganda endiga yeeriwa, Mwami Yonasaani endiga yeeriwa. Ffenna twalina okukola tutya okukiraga nti Yesu yagamba nti my teachings oba enjigiriza zange have been with you, oba muzirabyeko, sina kyensomeseza mu nkukutu oba mu kukisa abantu. Njagala kumaliriza no ngamba nti bwe tuba tutunulidde ku mpisa ya Katonda ne tulaba nti kino kyatuyitira watuyita naffe okuba abatuukirivu nga ye. Buli wentegeera nti ekibi kyange maitu nadi ne muganda wange jjo nga tudisikasinga n'agamba nti bwe tuba twogera ku kufa kwa Yesu ebiseera ebisinga tugamba Yesu yatufiiririra olw'ebibi byaffe. Are we together? Ne twerabira nti ekibi kyange nga Enoch kye kyateeka Yesu ku musaalaba ogwo. Ekibi kyange nga Enoch Yesu kye yajja okukola atya okufiiririra. Nti gye nnyongera otunulira ku musaalaba ogwo ne neeyongera okugwekennenya n'otegeera kye gutegeeza kimmenya nganze Enoch nti guno omwana gw'endiga Yesu gwayogerako ye Yesu Kristo. Yesu gw'okuyitako nti ye yajja n'ayimirira ffe abalina okufa olw'ekibi kyaffe, tuli ffenna, naye ate ayimirirawo. Tewali kifo we tusanga kino as significantly nga kiri ekyo we yali agenda mu Getsumaani. Wagambira mu Matayo 2:6 singa kibadde kisoboka oba singa kisoboka kino ekikombe kikole kitya kimpiteko oba kimbe okufa kugenda eri oyo akugwanidde yayonoona. N'agamba wabula singa bwenjagala wabula nga gwokola otya bweyagala. Mwaka kaseera Yesu ayimirirawo ng'omutango gwaffe ng'eyo endiga yaffe entangira olw'ebibi byange. Jjukira twayogedde nti bwe battanga endiga zino nga bajjukira nti ekibi kyange kireeta okufa, ekibi kyange kyetaaga omuntu afe ku lwange. Yesu n'ajja n'ayimirirawo nti Yesu atayina musango, atayina kibi, eyakola ebirungi ebingi ate yaafa
ku lwange nze nkole ntya mpone okutuukiriza endagaano enkadde endiga ze battanga nakyo kwazi tezasobola kujjawo kibi Katonda yennyini yalina okujja afe olw'okutuukiriza amateeka kye gali geetaaga okufa tuli ffenna nga bw'aba afudde then awutusobola ogamba nti waliwo ekkubo ery'omwonoonyi naye akalwa kye afune obulokozi. Tuyanza nnyo olina kyayagala okwongera kubanga twagala kugenda ku Yesu ku yeekaalu. Endiga eno yali erina okuba nga ya mwaka gumu. Mwaka gumu 1 year teriko bulemu nga teriko bulemu kubanga kyasuubizibwa kyokuleka nga tonagenda wala awo wantu wenyini teriiko bulemu eyinza oba nga teriiko bulemu nga ya mwaka gumu naye ng'erina senyiga eba erina obulemu nedda ssebo omuntu okubeera nga nina senyiga oba nga ndi mulwadde omusujja tekitegeeza nti ndi wa bulemu ndiko obulemu. So nakyo mbadde nsaba mukiyite mukibuuka nti ng'oggyeko kubanga ya mwaka gumu nga teriiko bulemu erina kubanga namu. Kituufu nnyo n'okubanga namu webale kati lwaki kubanga kyasuubirizibwa nti endiga weeba eyo ya mwaka gumu eba ekoze. Ni Yesu era alina okubeera ku nsi kuno okumala emyaka 3 mu biseera ebyo ng'omuntu omukulu olina okuba nga oweza emyaka 3 si 18 nga buli kati omusajja. Kati endiga eri yali alina okubeera muki mu ddungu ng'ekola byonna byekola ebitamu naye nga talina kuba na bulemu. Ne Yesu era alina okubeera ku nsi kuno okumala ebbanga eryo lyonna lya myaka ameka 3 ne yeekebejjebwa nga talina kiki nga talina kibi. Baagitanga ssaawa mmeka mu lunaku? Baagitanga ku ssaawa 9 ez'akawungeezi. Muzungu kyayita twilight oba between the 2 evenings. Wano nga tutandise Maria g'ekyemisana kati wakatikati awo nga tusala ogenda mu kasenda bazaana essaawa 10. Nsomera kitegeeza kyekyo kitegeeza kyekyo ku Yesu Kristo. Ne Yesu Kristo bwe yali ku nsi kuno waliwo ekintu kye natunula ne neewuunya. Yateekebwa ku musalaba ku ssaawa 3 ez'okumakya okumanya Sitaani yalina ettima. Naye yali alina okusigala ng'akyali mulamu okuva ku ssaawa ezo 3 okutuuka ku ssaawa 9 ez'akawungeezi. Emigo gye bamukubye olwedda ali bwereere byonna birowoozaamu naye nga yali alina okusigala ng'akyakola ki ng'akyawalira era wezaawera Bayibuli egamba the 9th hour wezaawera ssaawa 9 n'alyoka agamba mikono gyo Mukama obulamu bwawe ng'akabonero akale kalaga nti yali ategeeza eyo endiga ey'okuyitako. Tugende ku Yesu mu yeekaalu. Yesu mu yeekaalu kubanga tusaalaba njije wano misinde okuviira ddala ku lubereberye Katonda waffe Adamu yali amaze okwonoona yajja mu lusuku ng'anoonya Adamu n'adduka emisinde. Kiki yakola kuba yali ayagala nnyo okugera n'omuntu. Kyava abagamba mu kitabo ekyokuva essula 25:8 nti bankolere yeekaalu mbeere wamu nabo ng'akabonero akalaga nti kuva dda Katonda ayagala kubeera wamu naffe. Naye era ne bwe baali bakoze yeekaalu eno Bayibuli egamba nti Katonda waffe yajja yakkira mu kire. Yabeera mu kire nga bamulaba nti wali naye nga balaba kiki kire. Naye era ne we yabeera mu eyo state nga bamulabira mu kire era abaana ba Isirayiri tusomako mu kitabo ky'okuva essula 2:19 nti oluusi baddukanga emisinde olw'ekire. Kati Katonda waffe n'agamba nkoze ntya kyava asalawo okwogera n'abantu okuyita mu bannabbi ne baki okuyita mu bannabbi ne bakabona ne ba Urimu ne ba Thumimu. Bwe tutuuka mu yeekaalu ya Sulemaani Bayibuli egamba ekire kyakka ne bakabona bennyini Katonda bye yali ataddewo okutangirira wakati w'omuntu naye nga tebasobola kola ki nga tebasobola kukiyingira. Kati awo Katonda Bayibuli egamba nti olw'obutali bujeemu eyo yeekaalu nekola ki neesaanyizibwawo. Baddamu bazimba yeekaalu endala. Mu yeekaalu eno endala ssanduuko y'endagaano Yeremiya ne banne baali baagikweka olw'okugikuuma okuva mu mikono gy'abaki gy'Abababirooni. Kati baazimba yeekaalu nga temuli kiki temuli ssanduuke era bamala ogiteekawo ekire kya Katonda tebakiraba. Ekitabo kya Hagayi essula ey'okubiri onyoola 7 Bayibuli egamba nti osobola okusomayo Hagayi 2 olw'omusanvu tugamba nti ndikakkanya amawanga gonna ndikankanya
nkanya ya ndi kankanya amawanga gonna n'ebyo ebyegombebwa amawanga gonna birijja era ndijjuza ennyumba eno ekitiibwa wayogera mukama w'eggye gitadde mu plural eyange ekozesa sinjula eyeegombebwa sinjula nti oyo bw'alijja yalibeera ekiki ekitiibwa kuba bambi baali baagala yeekaalu yaabwe nabo Katonda afagiwe ekiki ekitiibwa nga yawa yeekaalu eyasooka naye baabagamba nti waliwo alijja aligiwa ekiki ekitiibwa. Unfortunately oyo eyali yeegombebwa amawanga gonna Yesu bwe yajja tebasobola kumulaba era teyasobola nakubeera mu yeekaalu ye. Ki Yesu kye yakola? Yesu yasalawo afune ekifo ku Mount Olives kye tuyita Gethsemane olusuku mwe yabeeranga bame musajja watonga asiba atunulira ennyumba ye kubanga teyasobola kola ki kubeeramu. Baali bakoze batya? Baali bamugobamu yadde yali alina okukola ki okubeeramu okutenderezebwa mu nnyumba eyo. Yali agenda ogiwa ekitiibwa nti Katonda waffe oluvannyuma lw'okwagala okunoonya omuntu ngadduka kati asalawo ajje ku level y'omuntu kuba yali ayagala okwogera n'omuntu asembereyo ddala waki wansi ntera okuwa abantu ekyokulabirako. Kubisamu akafaananyi mwami Yosaani olonda enkoko yo enkoko eno ojagaliza birungi kati buli bwojja gyeri enkoko edduka buli bwojja gyeri ekola ki edduka weebuuza ogamba nkoze ntya ogezako okwogera nayo jangu eno waliyo kasooli tewulira byoyogera n'ogamba naye kati omanyi kati ndowooza kati kanfuuke omubiri gw'enkoko eno ntuukeyo njogere nayo eryoke ekole ki entegeere. But unfortunately kyekyo ekinyini Yesu kye yatukolera naye era bwe yajja era bangi tetwamuwulira. Mu kaseera kano Bayibuli egamba nti ffe emibiri gyaffe yeekaalu yaani yeekaalu ya Mukama Katonda ne Katonda waffe ajja gye tuli ayagala okwogera gye tuli ayagala okubeera mu yeekaalu ye ekitiibwa kye kyongera okukola ki okumulisibwa mu ffe. Ne Bayibuli emulaga nti ali wabweru wa mutima akonkona. Nze ngamba abantu abasinga balemereddwa okumuyingiza nga bali bwe balemererwa okukkiriza Yesu engeri bo gye baagalamu Yesu ajje si engeri gy'ajja gye bali. Okugeza Yesu ajja gye bali ng'abagamba bannange tulina kusiza ku lunaku lwaki lwa Ssabbiiti baga ffe omulokozi alina tukkiriza ku lunaku lwaki kuba lwe yazuukira nga bali bwe bagamba nti oyo alijja alina kutunula mu mukono gw'abaki gw'Abaruumi atatunula mu mukono gw'Abaruumi oyo si muki si ewuuyo. N'abamu Yesu n'ajja gye tuli n'atugamba nkubuulire olina okwebeereramu ku nsonga ez'ebyobulamu ffe tetwagala mulokozi afaanana bw'atyo kati as a result ogenda okwekanga naffe yeekaalu zaffe emibiri gyaffe tunoonya twagala ekitiibwa kya Katonda kisobola okukola ki okumulisibwa naye tugamba bannange ekitiibwa kya Katonda nga tetukola ki nga tetukiraba ekifaananyi kya Katonda nga tekikula mu ffe si lwakubanga taliiwo naye lwakubanga omulokozi ffe gwe tulowooza alina okujja okumulisibwa mu ffe si bwakoze eki enkola ze n'ezaffe zaki Yesu ajja agamba nze munnange ngenda kujja kutereeza wardrobe yo ogamba omulokozi tasobola kutereeza wardrobe yange ayina kundeka n'ebirala bingi ne wetuddeyo mu kanisa muno mwennyini Yesu agamba nti ekkanisa gye nina okubeeramu ndi kulokotya kizaffe ku leve ya wansi erina kubeera nga kanisa mbuulizi ya njiri ffe tugamba nedda Katonda waffe ojja kubuulira enjiri okuyita mu concert ze tugenda okukola ki okuteekawo n'amabinu n'ezidinaazi n'ezitipatis kugamba nedda sijja bwe ntyo si enkola yange kati ekitiibwa ekyo ekirina okulabisibwa mu ffe mu makanisa gaffe ne twekanga nga tukoze tutya nga tukimiisinze n'okutaputa obukyamu kiwandiisa ekitiibwa twagala omulokozi kituufu era twagala ekitiibwa kirabisibwe mu ffe naye ffe engeri gye twagalamu omulokozi ajje gye tuli yanjawulo kati omulokozi ali wabweru agamba bannange njagala kuyingira nganda ffe tuyanziza nnyo tuyanzeege kati twagala kuwunzika kuba kadde kaweddeyo Katonda ono eyatonda byonna muganda ng'enoka twatuwunzika nakyo baaba njagadde small nyo Yohana gyewudda wano kale Yohana esooka Yohana first John chapter 1 verse 10 and 11 yali mu nsi ensi yakolebwa ku bubwe era ensi teyamutegeera Yohana enjiri yajja mu matwale ge naye abaali mu matwale ge tebamusembeza nsaba Mukama atuyambe tuleme okusubwa okutegeera Yesu ng'akoze eki nga azze gye tuli
mu buno obubaka twogerako Yesu mu yeekaalu Yokaana mwawandiika yagamba nti bwe tulaba Katonda in the heavenly sanctuary, yes, nga tumulaba ali makati g'entebe, actually musule y'okuna, yes, abo bonna abalaba Katonda abamwetegereza balina bye bamulabako, balina bye bamwetegerezaako. Nandisabye woba osobola onsomere kuva Revelation, is it? No, kubikulirwa Revelations 4 onsomere kenyiri 2-3 olw'omunaana paka ku lw'ekkumi. Olw'omunaana olw'ekkumi kubikulirwa essula 4 Bayibuli egamba nti n'ebiramu ebina nga birina buli kimu ebiwawaatiro 6 bijjudde amaaso enjuuyi zonna ne munda so tebiriiko kuwummula emisana n'ekiro nga byogera nti omutukuvu 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 Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna eyabaawo era abaawo era ajja okubaawo. Era ebiramu bino birimuwa ekitiibwa n'ettendo n'okwebaza oyo atudde ku ntebe omulamu emirembe n'emirembe. Abakadde 24 balivuunama mu maaso g'oyo atudde ku ntebe era balisinza oyo omulamu emirembe n'emirembe era balisuula engule zaabwe mu maaso g'entebe nga boogera nti osaanidde ggwe okuweebwanga ekitiibwa n'ettendo n'obuyinza kubanga ggwe wabitonda byonna era byabaawo lwa kusiima kwo era byatondebwa. Mu ssula ey'okuna ey'okubikulirwa Katonda atudde ku ntebe asinzibwa olw'okuba yatonda. Mu ssula ey'okutaano tulaba omwana gw'endiga oguli wakati mu ntebe nga tulaba nti yafa era nga nakyo kyemu ku nsonga lwaki mu ssula ey'okutaano akola atya asinzibwa. Sitaani yaleeta accusations kyeki mu Luganda okuvunaana. Sitaani yavunaana Katonda ebintu bingi nga bamalayika tebannavaayo oba tebannagwa ekimu ekyokusatu kyeyagwa nakyo. Yavunaana Katonda ebintu bingi. Katonda si wakwagala si wabunkanya yeeta saddaaka tuli ffenna. Naye ate bwe tuba twetegereza ebyawandiikibwa buli bwe tulaba entebe ya Katonda tutegeera nti Katonda no gwe twogerako ayina ebimukwatako. Era mu saddaaka zino ze tulabye twongera okutegeera ebimukwatako ng'ebimu ku byo bye bino Katonda wa bwenkanya, Katonda wakwagala, ate ye Katonda eyeetowaza. Kino kinnyumira nti oba osomye Matayo 11:29 paka ku 29 nti muyige ku nze tuli ffenna nti I am meek and lowly at heart. Ndi mwetowaze. This is God speaking. Tuli ffenna Katonda atonda byonna yogera kinagamba nti ndi muteefu era ndi mwetowaze. Gwani Katonda gwayise nga tuli mwetowaze n'ogamba nti oli musinzaawe. Bwe tulaba nti yatonda byonna yeetegesa obifiirira, yatonda byonna ekitiibwa kye tagambye nti kivuddewo olw'okuba atwagala. Ekitiibwa kye kisigalawo. Tazze wansi kuba standard yagikkiriza wabula azze wansi fe atuyimuse okutwambusa eri standard ye era nga kuyita mu saddaaka ze twongera okutegeera nti Katonda enkola ye yeno bweti abo bonna abamutegedde abamulabye balaba obwenkanya n'okwagala engeri gye nnyinza ogifunzaamu. Katusabe Kitaffe omwagalwa ng'omwoyo wayongera okutulaga Kristo ku musaalaba nga twongera okulaba engeri gye watwagalamu n'engeri gye wakka okutaasa nze. Nsaba Mukama okwagala kuno kutuleetera okuwaayo ekisinga obulungi tusobola okukuwa nga bwe bulamu bwaffe. Nsaba Mukama eri omulabi yenna atulaba nga naffe abatudde ku eno pano. Nsaba Mukama twongere okulaba obulungi bwo n'okwagala ku musaalaba ogwo tulyoke tugambe nti obulamu bwange buno obutwale ayi Yesu kyekyamaanyi kye nnyinza okukuwa. Nsaba tukuwa obulamu bwaffe bwonna era tuweeyo emitima gyaffe nga si tetuwaayo kuba tutidde wabula nga tubuwaayo olw'okwagala. Kuno kwe kusaaka mu Yesu Kristo nsabye. Amiina. Tweyanza nnyo baganda bange tweyanzege. Mbadde ne muganda wange Joshua Kaganda awamu ne Enoka Mwesigwa okuva ku Mount Olives. Yonasaani Matovu sabbiiti programu eneddibwamu ssaawa 3 paka ssaawa 4 so nga buli kawungeezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 ez'ekiro nga twaniriza sabbiiti ku Friday tuba ne programu eno. Tukwagaliza ekiseera ekirungi ekisa kya Kristo Mukama ffe kyeyongere bweyongezi gy'oli. Amiina.